katugende ko mu Endobeso tulabe munnafono yagamba atya. Hello? Nze bampita Mukunja wa BTFM mu Endobeso wangambye nkukubireko. Mukunja. Wange? Jebale ko sebo. Kale nawe jebale. Mukunja nkugeridde nsaba kumbuulira. Njagala kundebeseza musajja ono. Njagala tegeera mazima. Bamuyita Mugerwa. Alina omuwala ngudde ekiseera nga ntunula mu simu ye ndaba erinnya Stella nebuuza Stella yani naye nga sibimubuuza nga ye omuntu. Wabula nga nze nkukutira ku ssimu. Kati nagenze okulaba Mazima Mukwano gye. Agenda kukyala Stella agenda kyaza Mugerwa. Nkwegayiridde njagala kumundobeseza ntegere kiki ekigenda mu maaso. Mukunja wendi sikyategeera ennyumba gitambudde mazeeyo. Yani omusajja? Omusajja bamuyita Mugerwa. Omuwala ye Stella. Omuwala ye Stella. Kale beerako ku simu tovaako. Kale sebo. BTFM ekiyita buli ky'omuzika ekisinga ddakiika 15 ze zaakayita ku ssaawa emu. Leka nsuubire nti bw'amanya nti yagenda kuwasa agenda kunoba. Simanyi laminde. Tatukaabirira. Hello. Sebo. Hello. Naye omanyi Sebo? Endobeso. Ono Mugerwa? Enyinze. Kakati mutegeka bintu byammwe nga temutugambye. Ebiki? Ebiki? Stella omumanyi? Mumanyi. Mutegeka bintu byammwe nga temutugambye muli kuki? Abiki bye mutamanyi. Biki bye mutamanyi. Wange? Biki bye mutamanyi. Busimanyi mugenda kukyala. Fene waffe senga tabimanyi nako. Ate senga tansiriwalirako. Namuweereza n'essente z'okutegeka. Namuweereza n'essente z'okutegeka senga kimanyi. Ate yaligambye nti sikimanyiiko ng'ate akimanyi. Mufudde ng'omwana omuto namuweereza emitwalo 5 bateeketeeke eyo. Kati nno tebiriiyo. Okunsiriwalirako. Sente zange sizaakoze nnyo. Ate nga tabimanyi. Buli kimu kimaze genda maaso ate sente ze namuwa. Sente ze wamuwa olabika wamugamba kumuwa buwi kulyako naye ebyemikolo ye tabimanyi. Namugamba okuteekateeka kuba tugenda kujja eyo namuweereza sente. Tumaze ebbanga nga twogera kati mutamusabye okunsiriwalirako mu sente zange. Sebo senga tabimanyi. Kankubalire kino nze sinanga mukoza naleero. Olina mutanze mukola mukulira kansa munyonzi gye n'abagenyi nsabe nga tewali biteeketeeke mujja kungwako. Otiisatiisa. Kyagala byakunsiibalirako mu sente zange. Sente zino z'ennaku zino mulowooza kutta byakuba bwe bityo. Kati gwe ssebo njagala ombuulire. Mpozi haki yabalagira bana. Sebo kyogoberera. Wabula lekerawo okumalirira. Sebo ogenda kwanjula. Kukyaza ogenda kukyala. Ogenda kuwoowa musiru gwe. Notandikira okunsiriwalirako. Kyoba omanya kyonna nti kyokola ndi mabega waakyo. Temuyenda okukola. Kyosazeewo okukola kyosatudde musiru gwe. Sirage nkulayirira. Okudda kulya nnyabo n'endiyonka. Okusukula kitange y'emasemagombe. Ogenda kungwako. Ate tansiriwalirako. Ogenda kungwako sipiraani gwe. Kabuliriro kano nekubesimu buli lwendikuba n'ogituga. Ebiki? Kale tukolagane semiti ku nkoko ekyo. Ogenda kunkakasa olwaleero nti muwala w'abalya mmere simanyirwa komaaniini. Enkanga eyo njagadde naye kyekakasata agenda kumuwasa. Nze kasita agambye sementi ku nkokoto. N'omanya nti kati kyentabule. Ne wemba nga mbadde ngenda kukola mukolo. Ngule kabulesi. Igwe. Sementi ku nkokoto. Mukunja nakachwa n'amoto. Bano bakusisimula. Endobeso mugiwulidde. Omukolo gunaabaayo teguubeeyo. Nze n'amaanyi gampeddemu.
promota mutya basafika kyati musaka sikandi kufulula ndani salino mu Kirumba Masaka. Naye kaakati omukyala alabika akusinga ayagala nnyo sementi n'akokoto. Lwaki tamutwalirayo akasawo ka sementi ne kokoto wilbaro y'enkokoto? Obulaba mmange mugerwa yeetyabidde akalimu obuwuka. Kasita omukyala amutegedde n'okumwatulira n'amwatulira kati leero mugerwa ekyemisana taakiri enze maama Jackie wano ekireedde. Bali nnyo maama Jackie. Ono kyabbeyi wa mukimbo entinda bona. Yesebo. Bana ekituufu nange awo empulira simenti ku nkokoto. Awo mbisazaamu bannange. Nange bisazaamu. Muli batiitiizi mmwe buli musajja omunafu aba n'omukazi omu. Mama olaba obulamu kyekikulu. Sitera bagenze kumwanjula. Omukyala yeyeenoonyereza ebizibu. Nonamuyingo Rebecca naye ate naye mukunja muko muleetedde ebizibu agenda kukalabula senga bannange. Ate ng'amukalabulako ki? Amannya nze Haji Kasule Rasuki Ngambera Kabowa. Naye baabwe ne wabanga ddala agenda kuwasa. Atalina mpiso y'oba omutwalawa. Ate nze nkyala mugumya ndi maka gasirike. Oyo amwesonyiwe kabala ne gyagenda okuwasa empisa ze kagenda tebayiza namuwa mukazi. Ate nze neetiddemu nkomu agenda n'agamba mbu ye mulya mmere tazanya. Ate ani mulya nnyama. Yali emakindye. Amannya ge tinaaponya ne Kabowa. Naye abakyala nabo balimba enkwata y'abasajja balema. Ate omusajja omuvumu otyo ate ng'omwagala nnyo oba tomwagala tuyinza munoonyerezaako. Kamba bukwata obulungi n'abo bonna bannamwandu tabaddira akomawo mu maka ge n'atuula bulungi okusinga omuntu. Siteera nnamwandu ajati. Nyabo Seera nnamwandu. Abo basiteera baba bannamwandu babuukira olubuukira ate bwajja okukubuukira atuuka aloga tatendesa tinaaponya Kabowa. Kaali ajati. Ono naalonga mina nga nsidde mu kitimba Butambala. Nyabo. Ekyemanyi omusajja ateeka okuwasa omukyalo naye n'abakyala njagala kiboyo ky'okuyiga teri musajja w'omu. Tuli bangi. Tuli bangi balekerawo okulingiza ate nga ddiini y'Obusiraamu bw'ekiragira mbaagala nnyo. Webale. Naalonga ogambye mbu omukolo gujja kubaayo mpozi nga tasanze mukugu. Oyo omwami yasimbudde amakubo ne gabula omukolo gwafudde dda. Ono Malinde Kawuku.